Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ba'd. Musiraamu abuuzizza ekibuuzo kino kyewuunyisa naye nga kituufu abantu bakikola, era omuntu bw'alaba ekibuuzo bwe kiti kisobola omwewuunyisa naye nga mbeera yeetaaga okwogerako tuggyemu ekyokuyiga. Omusiraamu akkirizibwa okuzimba caaki era kiramula kitya mu busiraamu? Subhanallah. Ekisookera ddala okwanukula nti takkirizibwa kuzimba caaki. Olaba obusiraamu tebumukkiriza kuyingira mu caaki olwo ate okuzimba. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal'udwan. Tuyambagane mu kukola obulungi, tuyambagane mu kutya Allah. Abaffe mu kuzimba caaki muno mulimu okutya Allah, kuba byonna ebikolebwa mu caaki ffenna tubimanyi bulungi nnyo. Okuyambagana kwaffe wokka omusiraamu w'oba okussa akasente ko w'oba okassa, amaanyi go w'oba ogassa, okuwabulako amagezi go w'oba ogassa, kubeere kutaasa ddiini ya Allah na kwongera ku ddiini ya Allah. Wabula situkkirizibwa kwenyigira mu bintu byonna birimu kujeemera Allahu tabaraka wa ta'ala. Abaffe essinzizo lino mu caaki, omuntu okuzimba caaki n'azimbya essabo n'azimbya amasiro, bonna bano tebalina njawulo. Ekikola kye bakoze kikolwa kya bukaafiiri, kikola ekibasuula mu busungu bwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Bw'aba akikoze bighayri ilm, nga takitegedde, ontumukubiriza kukola tawuba na kuyitiriza kwenenyereza nnyo Allahu tabaraka wa ta'ala, yeegayire Allah musonyiwe. Bw'aba akikoze nga ategedde, aba akutte ekkubo. Tetuyinza kugamba nti avudde mu busiraamu, wabula aba akutte ekkubo erimujja mu busiraamu. Alina okwegendereza ennyo adde. Abaffe kino ky'ozimba gula abagenda kukoleramu ki? Ebintu ebimu byetaaga okukozesa obwongo obuzaale. Omuddu n'aba tatudde nnyo mu klaasi za ilmu, tasomye nnyo jamia, thanawi, simanyani, edaadi, yasoma sabia, waliwo ebintu by'olaba nga mu butuufu naawe kennyini omutima gwo gukkakasa nti kino ky'ogenda okukola si kituufu. Abaffe gw'olaba omuntu okusalira mu caaki eno, singa obeera ogizimbye, ofunamu mpeera ki? Gw'olabamu mpeera ki awo? Kuba okuzimba essinzizo eryo ng'omuntu azimba amasiro, mubeeramu bushiriku kugatta ku Allah, obeera opromotinga bushiriku. Bafune ekifo ekiri comfortable we bagattira ku Allah, we basamirira, naawe n'ofuna ezzambi eryo ne bw'oba togenze, ne bw'oba toliyo. Omuntu azimbye caaki eno mubeeramu kuzaaza Mungu, kugatta ku Allah. Kafiri bagamba alina omwana, nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti laqad kafara alladhina qaalu inna Allaha huwa al-Masiihu bin Maryam. Ayendera era naye yaleeta aya efaanana bw'etyo mu ntandikwa yo, ate ye bwe yali awunzika n'agamba nti era bakaafodde abagamba nti inna Allaha thalithu thalatha, Allah ali omu ku basatu, Katonda mwana, simanya Katonda mwoyo, simanya Katonda biki, katemba waabwe oyo gwe babeeramu afaanana bw'atyo. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'alaga nti bubeera bukaafiri omuddu yenna okugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina omwana. Ebyo byennyini bye bibeera mu caaki. Kati gwe ataddeyo ekikumi kyo, obasasulira amasannyalaze, obasasulira amazzi, mizikiti emika egyetaaga okuddaabiriza, mizikiti emika egyetaaga okuzimba. Nabwe kityo omuntu yenna eyeetaba ku mbeera efaanana bw'etyo, ekikola ky'okoze kya bukaafu, kyansezza okuba nti ovudde mu busiraamu obeera olina nnyingi, obeeze okubeera nti okutte ekkubo erikujja mu busiraamu obeera olina nnyingi. Ebbanga caaki eryo ly'enaamala nga weeri nga bavuma Mungu, bazaaza Allah, bawakanya omubaka, kubanga kaida zaabwe ng'abakaafu abo, bo bawakanya Allah, bawakanya omubaka, bagaana omubaka, bamuvumira ddala. Oluvuma abalokole bwe bavuma Allah, gwe bazimbidde caaki, mu basinzira ne batyobola eddiini ya Allah. Nabwe kityo olina ezzambi mu mazambi amanene ag'okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki?
kubanga gwabakoledde facilitation eyo mubajemera oshiba Allah subhanahu wa ta'ala. Obukkiriza ye Allah mbaka kye yatulamira yagamba nti man bana lillahi, omuntu yenna azimba kulwa Allah nazimira Allah omuzikiti omuzikiti fenna tumanyi nti essinziro yaffe yagamba nti bana Allahu lahu baitan fil janna, omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala amuzimbira ennyumba mu jjana. Awokka wali obulungi kuzimba muzikiti, awokka wali obulungi n'empeera kuzimba muzikiti. Sente ze zikutawaanya, genda ozimba omuzikiti. Bw'ona azimba kyaki ofunye ezzambi ly'obushiriku, kubanga ebikolebwa mu makanisa kubeera kugattako Allah, kubeera kuvuma Allah, kubeera kuvuma mbaka n'obunyomoofu oba byonna ebirala haramu yenna agenda mu maaso mu masinzizo gaabwe. Nawe kityo olaba Allah subhanahu wa ta'ala ate wekituuka ku muzikiti kyewuunyisa, yagamba nti tekikkirizibwa eri omuntu yenna omukafiiri kabeere omushiriku okubeera nga azimbira Allah omuzikiti. Bw'abeera nga agobye omushiriku n'agoba omuntu atali musiraamu n'amugoba kuzimba omuzikiti, tunia in compulsion, omuzikiti guno mulungi okuzimba era gulina empeera ennene nga bwe tugikonyeko mu hadith nti Allah akuzimbira lubirimu, rather akuzimbira ennyumba mu jjana. Naye nga n'abantu bokka abakkirizibwa okuzimba omuzikiti, okyali ku kya kkanisa, n'abantu bennyini abakkirizibwa okuzimba omuzikiti tebabeera batali basiraamu, tebabeera bashiriku. Abo tebakkirizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala yasazaamu dde emirimu gyabwe tagikkiriza. Abagabye okuzimba omuzikiti ate butyo okwebagala omusiraamu ne webagala ekintu ekyewuunyisa bwe kityo ekifaanana bwe kityo omuddo okubeera nga ate ozimba ekkanisa. Naye ekyo ekikola kya bukafiiri, kikolwa si kya busiraamu era zambi mazambi annuhlika agazikiriza singa weetaba mu kuzimba. Nina omusiraamu omu gwe mmanyi awanga yasaidize luweere eyo banna kaseke saidize ye weewate eyo, ye yawasa omukyala ng'omukyala si musiraamu naye omuddo ono musiraamu era Allah yamwazika kasente alina kangi ajeregerera nnyo ebintu by'eddiini era eddiini ayagala gikola ye nga bw'ategeera. Oluzungu yasoma lungi, eddiini teyasomerako ddala. Kasaasaala n'akutama n'akkirira ne yeeyira amazzi n'alowooza nti afunye wudhu, obwongo ne bumulaga nti kati Allah ate mwagalwa nnyo gy'oli era Allah akwagala nnyo. Naye omusiraamu oyo yayagala okusanyusa sayidi yeeno gye yawasa omukyala era yabazimbira ekkanisa y'amaanyi nnyo. Sayidi z'eruweero eyo yabazimbira ekkanisa y'amaanyi, ekikolo ekifaanana bwe kityo. Era abaana babagabana n'omukyala, babagabana. Omukyala bw'azaala omwana ono, buli wazaala luutu ng'ono abadde wange addako abeerawo n'amannya gennyini. Wallahi abaana balina amannya ga njawulo, abaana balina amannya ga njawulo. Omukyala ye bw'azaala nga gwazadde kweno luutu ebadde ye era amutuuma linnya lye. Bw'azaala nga omusajja nga musajja amutuuma eri ery'obusiraamu ye amutuuma lyaba 70th day. Nokyo bannaye twegendereze tuleme kuzannyira mu ddiini eno. Abaddu tujja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yasazaamu mu basiraamu Allah nga takumanyi. Twegendereze ebikolwa byaffe, ebikolwa ebimu bye tukola bitufulumiza ddala mu busiraamu. Twesambire ddala embeera z'Abayahudi. Tetukkirizibwa, tugaaniddwa kubawasa, tugaaniddwa kubeera nga tukolagana nabo, okukolagana kuli okw'omunda nga nfanfeewo ye Peter. Olwate omuzimbira essinzizo mwasinziriza oba mwagattirako Allah, mwavumira Allah, mwawakanyiza omubaka. Ebikola ebifaanana bwe bityo abange si byaffe. Tubeere abaddu abasiraamu, tusiraamukire ddala, tusiraamukire ddala, tusiraamukire ddala. Tokkirizibwa olaba ogaanibwa kumutwalako nga otegedde agenda ku kyaki n'akusaba busabi mmotoka nti mpa ku mmotoka, musiraamu mpa ku mmotoka tugendeko ku Krismasi wano. Tokkirizibwa muwa, era bw'ogimuwa obeera weetabye bwe bakozesa Krismasi oba paasita zaabwe simanya biki n'ebikolwa ebirala byonna byebakola ki bye beetabamu. Tokkirizibwa muyambako in all circumstances. Tokkirizibwa kumuyambako ku mbeera zaabwe. Tokkirizibwa kugenda mu kyaki, tokkirizibwa kuyingira mu kyaki. Mwe muli baganda baffe bano politicians abayingirayo ne babawaana ne babaagalamu bululu, embeera efaanana bwetyo abange situkkirizibwa kwetaba mu mbeera yonna yakujeemera Allahu tabaraka wa ta'ala. Tubeere nga twewala ebikolwa ebifaanana bwe bityo. Tetukkirizibwa kuwasa bakazi Bayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wal amatu, n'omukyala omuzaana, omukyala omuzaana nga omuzaana naye ng'akkiriza Allah, omukozi ng'akkiriza Allah. Allah yagamba nti ye mulungi okusinga
oyo omukyala omushiriku omuyahudi atategeera Allah newabeeranga mumbejja newabeeranga ssanga lya mbogo newabeeranga byonna ebayinza omumutuuma ebiringa ebyebbeeyi mu dduniya yaabwe tetukkirizibwa kubeera nga tubawasa wadde obbayambako mu kujooga kwabwe kwe bajooga Allah. Bwe tuneetaba mu mbeera efaanana bwetyo ezzambi lya Allah ojja ddisangayo. Gwe zimba kyaki naye ezzambi eryo ogenda ddisangayo nga mu mazambi agayingiza omuntu omuliro gwa Allahu tabaraka wa taala. Nawe kityo twewalire ddala embeera ezifaanana bwezityo. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati mukisa mubi abantu obutamanya Buisiraamu. Obutamanya Busiraamu kibi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase abeere nga tujjamu bujuhala bujahiro obufaanana bwe buti. Omusiraamu takkirizibwa kuzimba kanisa wadde ekintu kyonna ekisinzizibwamu abakafiiri oba ekigattirwamu Allah tabaraka wa ta'ala n'ebintu ebirala. Omuntu okuzimba ekkanisa afaanana ng'abazimbye essabo, kubanga mu ssabo ebeerayo shiriki ne mu kkanisa ebeerayo shiriki. Kuzaaza Allah tabaraka wa ta'ala, kugamba nti Isa ibn Maryam nti naye Katonda, ne kafankunayo omulala ajjudde mu kkanisa. Kati omusiraamu buli lwakola iddiaamu, buli lwawaayo obuyambi okuyimirizaawo ekifo ekigenda okugattirwamu Allah tabaraka wa ta'ala n'ekintu ekirala, aba ayambyeko ku bubi. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala mu suratu al-Maida ng'etandika nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, muyambagane mu bulungi ne mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taawanu ala al-ithmi, temuyambagananga ku bubi, wal udwan, ne okusiga obulabe wakati wammwe. Kati omuntu buli lwazimba ekkanisa aba awaddeyo obuyambi kwegamba okwanguyiriza abantu, okubalongooseza, okubayoyootera ekifo we bagenda okujoogera obulungi Allah, bamuzaaze, bamuvume, bamwogereko kajjogijogi w'ebigambo ebibi ebimunyiiza. Gwe weewunya okumanya ng'abantu beewunyisa. Allah yagamba mu Qur'ani mu suratu Maryam ng'ayogera ku kigambo ky'okumuzaaza, aga takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani. Takadu samawatu, eggulu libulako katono okubeera nga liyulikayulika. Wa tanshaqqu al-ardu, n'ensi ebulako katono okubeera nga yeeyasaayasa. N'agamba nti wa takhiru al-jibalu, n'ensozi zibulako katono okuva mu sisitimu yazo Allah muyaziteeka zisaanewo. Lwaki kibaawo? Anda hawli rahmani walada, bagambye nti Allah afunye omwana. Ekyo kyokka ekigambo okukyogera, ebyo byebizibu ebibeera mu nsi. Kati omuntu buli lwoyoyotera abantu ekifo, obeere nga obagondezamu, obayoyotera ekifo kirabike bulungi, kwegamba babeere murihin, nga batebenkedde bulungi okusobola okujooga obulungi Katonda. Ekyo kyokka kibi, ekitegedde. Ekyokubiri, Ibn Sheikh Obaida Muhammad ibn Abdul Wahhab yali annyonnyola nawaqidul Islam, ekimu ku bintu ebijja omuntu mu Busiraamu. Yagamba nti man lam yukaffiru al-mushrikiin, oyo yenna atakafuwaza abakafiiri, au shakka fi kufurihim, oba okuba n'okubuusabuusa mu bukafiiri bwabwe, au sahaha madhhabuhum, oba okukakasa entegeera yaabwe, faqad kafara, ona abakafuwata. Kati omuntu okuzimba ekkanisa
abategeeza nti amadhahabu g'abakafiri ge baliko abakristaayo balokole bakatuliki amadhahabu ago ge baliko matuufu kati mu kubeera nti matuufu kyavudde abazimbira n'ekkanisa bagende mu maaso n'okutwala entegeera yaabwe eyo mu maaso n'okusaasaana kati ekyo nekibeera nga kimuviiriddeko okufiirwa obusiraamu. Kale nno nti omwo mulimu ensonga bbiri nkulu. Ensonga esooka nti omuntu oyo aba ayambye abantu okujooga Allah, abalongoosereza ekifo bamujooge, abayambyeko mu bubi, ekyo ne kibeera nga musango munene mu mateeka g'eddiini. Tetukkirizibwa kuyamba ku muntu yenna ku kyonono, kakibeere ekyonono kitono, kakibeere ekyonono kitono ng'okimanyi. Tokkirizibwa kuyamba ku muntu kukikola, okitegedde. Kati bwe kiri kitya ate okugondeza abantu essinzizo basobole okugatta obulungi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ekirala okubeera nti okakasiza enkola y'ekikafiiri ntuufu era kyovudde obazimbira ekkanisa, ekyo kibeera ashaddu, nekibeera ate kyo nga kisusse, kati byonna n'osigala nga ovuddemu nga tolina kyofunyeemu ku sayidi y'obusiraamu. Allahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi.